house of fragrance. We deal in all types of fragrance, mists, lotions, creams, shower gels, face and body oil perfumes. Contact us on 07043 00645 or 078 599 1435. We deliver to your place of convenience. Ongeze paka sawa bini nga tukutwalira speed ya kantindigwa esawa eriemu nedakika 16 oba 16 zezikongoseko kusama mikasebo kuno tebacha kuyita mbuno speed ya kantindigwa wabula tetuchadduka tukulukuta bidiyasiyo bichi byokoze mudacha obanga ngamba lwaki era mudacha ko yazemisa bichi byokola kwa zako nabaza bana Uganda mwena abawuliza 90.8 Metro FM program bagita moto kubera muliro kyemuyino mmanya mwena amaso kabali waggulu olwokutano luno banafa abaisilamu n'abatali baisilamu ngamba lwaki ali muno betega muli wabetezi waliwo betega naye nga tasibangako yadona kuno nedda bana bakafiri kali waliwo omuyimbi olira waliwo promota w'omuyimbi jana olira yeteze sawa zinene buwembo olegera yetega bwetezi wabula mbebaza nyumba na Uganda wenda mbobero yagala okusibulukuka genda ofunako okunywa kabaita brisket pineapple fruit juice yaita yakwatamu ate no bamukayanira nno bamukayanira ne musawo nyoliyo musizo kwa muchuniza mukola chamanyi mukola cha muwendo nnyo program bagita moto mukola cha muwendo nnyo olunaku nakuzo mwezi lero 29 mwezi kuweddeko naye mama ebiri mu nsawo tuli bingi biziri kyogamba gwe tunafunamu sinafuna abayora efe twafunyemu mama tekikwambaza n'amasati ga yero ssebo naye muli b'amaanyi nyabasajja mwambala amasati ga yero okay badde nsaba banange tweyanjule amanya gabulijjo mbeera Wycliffe ku left leero entambi entebe ya ntambi eyo entebe ya ntambi kimso entebe tebeerako nannyini wagiwambye buwa wabula entebe nedda wentuukira nze wonna wentuuka ntula obutuuzi amanya mbeera omudiribadde omukujja munakyagwe safi mu matoloba awutakasayi mukono kyagwe seebuzaabuza saagala wabula abali Mukamooli mwenna mundaba Uganda muki naye kyeneebuuza Uganda Mukamooli mulina okuntegeera ekintu kimu njagala mbabuulire bavubuka bannange mu abayimbi mulekere awo okwana bashuga mami ne batuuka okugoba Grenade Yastura Group n'agitwala ewuwe muno bamwegayiriddeko bamwegayiriddeko abekasayi genda mu maaso banganye muleke nenga babuuza ko simula bampitadde microphone general Saddam Sadok somubwami mugamba mutya na Uganda muje baleko jona je mutusizaako engalo by the MP2B National Municipality nange nangirira natosula wotawulo naka walusimbi yasuddewo nange natira mwenda byofuzi ebiri gundi biri machuwa nenga mugamba mutya ntebe nato jisulawo by the natya nango langirira na Uganda ku program ono yasibiyose asoma ebirango yani wamala bano nabba kumoneza ate wengenda sidira ddala eka soke ne bazeko wazira nga leero wewali ogenda okwanjula tewadda naye tukwewunya ng'oli wano nja kudda mudacha nanga wesa mwena mwe bale kusiba bana Uganda ndako tusande tumesembayo kasoka ne bazeko mwana muwala asoboda okubeera nga asiburukusa mu kisibo kinene nga tokimalako bamuyita Mariam ali awo ku halali snacks kiweddeko leero tumuyita tutya tuwa tokimalako oyo mukwano gwange ali awo ku restaurant bagita halali snacks bamuyita Mariam ali mu bende kirinya bigawo tumuyita tutya just mukwano gwange just Vivian Sibiri Dubai twamutamna yafuna level Mugamutaba na Kampala abali ku Metro FM n'abali ku Uganda Mukamooli YouTube channel bakulize nyinayo message bagambye omusajja ntambi aliwanga ditomo ani oyo
nisoko omumpe mugamba muti abawuliza 90.8 Metro FM n'abali ku mukutu gwaffe gwa YouTube channel yaffe emanyikiddwa nga Uganda Mukamooli amanye n'eddoboozi wa Mutantambi Jimso namba Lulichibwe ya Max Lulichibwe made in Uganda ndi musanyufu nnyo omwana atandise ekiboozi ky'abashuga mami bafuuse bashuga mami e Kampala wano bashuga mami batandise okusponsoringa concert z'abayimbi bwe twogera aba Beatles bagenda mu concert mbali sponsored by Sugar Mami nedda be batugambye Munakyagwa abadde atugambye wano nti gundi tugende naawe Munakyagwa abadde atugamba tojja Tobidamu. Badde ngamba. Bashugama byagera sponsoringa show y'abayimbi abamu mu ggwanga. Babadde batugamba nati babadde bakyatugamba nti Munakyagwa babadde bakyatugamba nti ate tuba twakava mu bala bagenda sponsoringa gundi ne batugamba nti Gulunedo official yatutta abavubuka nga bana Uganda mwenna twagala bategeeza mbuno program eno eteekamu ssente bannaffe aba www.imbalaga.com omukulu Dennis Waswa kyokola kyakabi nnyo kyemmanyi taata high school awards ezo siri ezo nzijjukirako gwe naawe kennyini ntambi jimuzo Sadamu nage kennyini kuba netukuba nenyambala esuuti yange eya redi eseno ebusi nesuwa flexible nebanzirukako emisinde ate ezawadisi kyezogerako zolaba nze siryerabira onaku lwe batujjako $2,000,000 ne batugamba nti bagenda tuwa ebyokunywa ku tebo yaffe ne batuwa soda wallahi okwebaka ku radio okwebaka ku maaso okuva le batujjako $2,000,000 twasule wadde batulekeeyo banange tubonya nayiribanga nze omusajja nafuuka MC badduse nenjiriba sula flexible nenjiriba omuntu natuukawo nakumanyira natuuka nakumanyira kati mukama wange oyagala sente nga tebasobola kumpa lwasooka bamanyira n'okumanyira abo abaana bali abatugamba mutwagala sente mutubogerera bubi olwokuba twagala sente oba tebatusasula ezasooka kati banajjawo kati taata naye jiridako ojjukira ekola gye batukolamu okijjukira nefuuka obwebusi okumanya nga batumanyira batusuubiza kole n'awadire ku kampani era ey'Embalaga n'awadi tebagirwa naye abereddewo abayaye bangi bamubba nnyo Denesi lindako naye yatereka high school awards olegera lindako waliwo yatwala emifaliso gya Ogundi omutegesi yatwala emifaliso gya sewa Gundi bamuyitanga sewa Kiryanga omukozi wa programu y'akadonkamu omutegesi omu bamama lususu bali one of the ancient celebrated ballads paka kati bakyalunyumirwa Fire Anthem East Africa Bashment Crew featuring Bebe Cool batadde oluyimba olulala olupya kyemanyiko Anaziza Nwaire batadde oluyimba olulala olupya era batandise okuba nti olubolyawo bakola tuyinza okuddamu okulaba Bebe Cool nga baddamu okukola naye kisinga kiri important nti East African Bashment Crew bwe yajja Bebe Cool yafuna amaanyi agasobola okugenda ku East Africa level era nga bali nominated mu Kola Awards ezaali ez'amaanyi ebiseera ebyo nti singa abantu abo abasatu begatta ne basobola okuscopinga nomini n'ezimu ne baziwangula ekyalema abantu abalala abayimbi ba East Africa abalimu ebiseera ebyo ekyasinga obukulu nti Bebe Cool kwebyo ebiseera yali ayimba music ategerekeka yali wa dansolo nga ategerekeka naye kati nawunya Bebe Cool zesemu Bebe Cool yayimba Fire nga osobola okuyimba oluyimba nga TikTok nenewunya neŋŋamba Bebe Cool wange eyankubira agenze eyankubira waya gwasobola okuba oluyimba nga gyenvudde oba oyagala dansol n'okuba by the way newunya nnyo omuntu nga akosa abaleta kiringa gravity olwaleero ye muyimbi akyasinza okuwemula no ye muyimbi akyasinza okuba nti awoganira mu nnyimba ye muyimbi akyasinza okubeera n'ebimidioka songs naye ate zimukolera nno ebyaddala but ng'amaliriza ku kino nti Bebe Cool gravity Omutujju muyimbi ekimala
Oshogedde muli bakabye kimala muyimbe ku music mulekerewo kuyimba bigambling music ku myaka jamwe nti kati gravity tachayimbira ddala enyimba ze tosobola zulira na mwana wo kuwemula Bebe Cool kuwemula waya nafuka waya nogamba waya masanyalaze waya y'amazzi wabiri waya ojirengera waya yoteka kengo yeno yanika lwatusimda ekiro kyayimbe mwani ali nene Bebe Cool so far by the Olimba yali energetic nga powerful ne right now Bebe Cool wasalo natuga nti bagenda kuza zenyumirizamu ne kati sale Bebe Cool takyaswa kuberanga waberanga bazemu ne baddamu ne babera ne banazizi ne bawayire takyaswa kuberanga kimuyamba kwaka right now Bebe Cool anakustanninga nga yo omuntu nekyaje tulina okumanya kati tugenda kati sawa zineno tulina Bebe Cool nga ye agwako anko wiki tukize tugane Bebe Cool nga ye agwako osegera yes akuze right Bebe Cool kati anonyo olimbo lumukomyawo dukulanye okula olugane okula silimi olaba okula Bebe Cool talina talent is a talented guy tegera naye ati olimbo lumukomyawo sawa zino teruliwo tikitoko muganda wange nze sijja kwogera bubi omukulu Bebe Cool wabula kyenyiza okwogerako ndeetanga advice omukulu kyeyandiyezudde yandibadde amanya amazima amatuufu n'agamba omanyi nkuze wentuukira ossaako dreads zange nenziza buto nazo nezikula owulira nembizza nabyo ne bigenda onfuna bulungi n'addamu n'abisala n'ebikomawo onfuna bulungi omanya oba okuze so mwekyo kyo kyentegeeza Bebe Cool omuze guno gwatandise omanyi lwaki batandise omukuba kati abaana bano ba writers ab'enjawulo babeera bakolagana ne bano eno bakozeeko ensobi onfuna bulungi abaana abo ne bagenda ne bakuba bukube ne bagala katukube kikubaku naye nga tulina gye tugenda okusuula olwaki olwa management owulira kati Bebe Cool kyensabamu kiri kimu yeetaaga management empya lwaki eyinza omuwabula naye kino kyenyiza okugamba mwaka gumu ng'oyimba tikitoko mutabazi bagwako mutabazi omumanyi mugambireko emibuli egundi yanonya olimba yanonya making it song lwagaana tubadde njagala tuyiseewo good kozi nga bamazu tulina birthday ey'omukulu gino bannanzegaba wuliriza Ntambi sagala olw'ebitiibwa ebingi gamuteekamu Ntambi kale twatulina birthday ya first son Lieutenant General Mozikaine Lugaba tugenda tuchanalizinga mu nsonga za entertainment William njagala tuchanalizinga mu nsonga za entertainment because many things persevered is that taking a place abayimbi ne bayimba celebrities abaliyo byonna njagala tubisikanga osummarizing njagala gwe Saddam gwayogere nnyo gwabangamba event yali etya then nze kwe key points ezikwatagana ku entertainment industries yali atuwa yes kantaliko ne Saddam omukolo wagula batongamba wankubira essimu nongamba waliko wankubira essimu nongamba waliko sabatikemu celebrities n'abayimbi abayimba yeah first of all omukolo birthday yali good it was last week on Saturday yes bali wa celebrating agun birthday ya Muhoozi General Muhoozi na abayibi benalaka bapafulinga wali fik fa maika nenengeyo Dr. Jose Chameleon ada siwakanya neso fa by the way ku chenalaba kisinga okunyomera kinasoka olaba yukasoka njogere kintu ekirifane nasoka nenda mu mukyale yasoka yali agenda bakwetawuluza nagenda yekweka muti kadi mkweka muti nenda ako wikisoka ndipo yali photoshop waba alyanyo tesemanyo omukolo gw'abantu abakulu gwaje nomulamba gubulako gutya toyi ebyaddala anedda ssebo tewali toyi omuntu n'ava eri mu pate n'ajjamu empale n'agenda ku muti mwatutwaza nnyo nedda ssebo n'okubulako toyi it is part of entertainment abayimba ba Jose Chameleon banji bayimba kwe tugenda okukola n'ensonga ya Jose Chameleon nawo maaso njagala tukivuge wetu ki omukulu
General Moses Kainoga yayogera ebintu bingi for the last 2 years kale tumulabye nnyo especially ku social media nga y'omuntu omwe avuddeyo mu bantu ba gavumenti okuba ng'alinga nga ayagala okuyimirira omutuba lya Bobi Wine okitegeera kubanga ebirowoozo Bobi Wine byalina naye agezaako okubeera nabyo ng'abituukiriza so mu speech ye alina promises yakola ng'abituukiriza atya njagala katini nnyo nkyambi osooka owulire ku bintu byayagala fane kyeri akoikwadde okigaanye naye oli yekweka toyi naddamu tuwe sound omwana yasalawo kugenda omwana nga nagize bawo omuntu nga omusajja agamba agala kusitula entertainment ne sports abavubuka ate abisitula abavubuka kubula mirimo si lwakuba mbu bavubuka butabeera idle mbu babeera idle si kubawa mirimo I know njafuna saidi yange naye omukolo ogwamanyi ne gubulako toyi gwe omusajja omukulu omukazi omukulu buze bawekatapozi nga tugere mu maaso omusajja omukulu obula otya toyi ku mukolo kyali kiswaza nyo sikulimba zile sakisanyukira tasoka neŋŋamba buno balina mobile toilets niko gabalinganga jeno bamukubako enjawulo ku bintu ebyali bigenda okukola kikubeera nga batuga naye bannange balamu oyo bamukwano gwange radio naye mwana kijubiza mwogera amazima omuntu yagenda ku mukolo yabayogera amazima baabo tekwali toyi eso tesobola kutabula bali butono kati olowooza omukyala olowooza lwaki omukyala yapande banene nnyo toyi eri yalinga ejja Okay, but I'm going to put it Metro FM. In Chambi, Saddam Gomaliriza, seconds. Nakuwadde n'obizanyira mu walabye toyi gwalaba toyi yokaitani. Then sit toy. By the way, zikatika tugere ku main point. Speech ojuuli. Speech njuuli. Entertainment ne sports. Byagala okubanga ateekako essira. Ekyo kyo tujja kimwebaza. Aleka tusubye nti kye promise. Aberenga akituukiriza. Nale kyerina okugamba kino ekintu the good advantage sani eyabaddewo yennyini General Muhoozi first son wongamba nti ogenda promoting abayimbi promoting entertainment yes entertainment ate nga mu entertainment nga ate mulimu n'abayimbi abamu bemugaana okuyimba nga n'omukolo gwennyini gwe mwategese abayimbi babadde babala abaze okuyimbako zali open naye ate ku posta abayimbi abajja okuyimba n'omukulu wamwe yatuuka lwakuba yagaana no teyagaana sitegera yatuuka invite yamutuukako naye ate tosobola kuŋŋamba nti ate oinviting omuntu nga tewamugaana okuyimba osegera soko indeko kati esooka anko wiki kweyo sho yennyini tosobola kuŋŋamba nti abantu abaali abasaale mu kunoonya akalulu ka President Museveni nga kusaasira Big Guy DJ Michael ne full figure tebasobola kuperformingako ogwo kati oŋŋamba DJ Michael baagaana abayimbi bonna babayita by the way for your information anko wiki ola kile kitu yagala okuyimba naye eri fear factor tubereatondawo tubere open ey'okuboola tugerabera open tuchogeranga bannamawulire segera tetugenda kusituka ku gundi tugambe nti agenda promotinga gundi music industry nga ne music industry saazi gye balabanga ekizibu eri eggwanga osegera okitwali amateeka agakyajja for the verdict of the music industry nkubuulira ebyamazima invite zaali open to buli muyimbi yali agala okuyimba naye abayimbi bennyini bonga bo balina fear factor naye nga gwe bw'oyimbayo fear factor ebeera gweoyimbayo nze nyimbayo bagenda okuyimba segera agenda kuyimba bajja mu boycotting zegera muyimbe nyimbayo bajja mu boycotting ekisooka ngenda kubuuza bannayuganda mwagamba nti abakulu tebalina abantu abagenda ku kisaawe ekyo baavaawa cricket oval kyongenda okugamba buli politician yaliwa n'omuntu ali yampuliriza nti abantu basudiya wano nga temutenatuuka naye temubwetuuka abantu bakyuka abantu
abantu bakusudiya wano ne bakulaga nti bali naawe naye bakuva mu last term banzi naveeyo nengenda ku governor natuka ku governor nga Temu Muhoozi bu t-shirt ngambulaba because sagende cricket ovo naye nagenda ku governor osede nga bakuyeko bwe bati nendaba footage nendaba videos twatekayo enkesi nga Uganda Mukamooli twabijene metro netekayo enkesi ogenda okulaba ng'abantu bangi neneebuuza bano bonna bagamba nti omusajja tayagalwa bavuddewa newankubadde byali byabwereere naye omuntu weba tebamwagala n'abo bwe tebakola ki tebajja okitegedde newobanga obasasula ng'abantu omuntu tebamwagala bamukoowa era tebakola ki so kati ngenda kuwa opposition omukisa edemo ye revising bwe banakikola bwe batakikola ebibwe kati era 2026 bajja kugamba nti babbabi kalu naye bano abavuka babeera ku ground ekirala entertainment wise yagambye entertainment nsasira nnyo gwali eyo alowooza nti gwafuga omuyimbi bwe wali yatandika ne Capital wamuyambako omuyimbi okuyimba mulimo gwe bwobanga ogenze kulima bwobanga ogenze nze ndi mulimu wa bikajjo bwebanga ndima ebikajjo byange tobiŋŋambako nze nunda n'embizzi bintu bibiri byenkola nunda embizzi nima ebikajjo bwembanga nunda embizzi sorry kinkyogera nkikola yes bwembanga nunda embizzi zange tewali muntu aŋŋamba nti guza ono tomuguza sisooka kubuuza nti oliwa NRM oba oliwa DP nze ntunda kufuna ssente okitegedde omuyimbi bw'aba ayimba mumuteeka akajanja n'akamanyiiro kemugamba mbwoyimbira ewagonde toyimbira gunsewo oli agenze kukola mulimu gwe abasawo sokoleka emala pointi yange njagala kugamba bano abantu abanamufusinga malayo olusembayo mutujjeko olusiddiiku lwe mulina olwo akakamanyiro ke mulina olwaleero Jana Muhoozi yagambye agenda kukola ki agenda kuyamba sports ne entertainment bulijjo abadde alindaki kubanga abadde mukono gw'abayimbi okumala ebbanga okitegedde bonna ne bakamiliyo Muhoozi mukono gwa kamiliyoni ekyo Bebe nsimanyi nakyo emanyi nze kamiliyoni akubira Muhoozi nga wendi okitegedde era ne Wizo wa NRA naye akubira Muhoozi okitegedde direct Muhoozi ayinza okuba nga ali mukozesa eno chance olwokuba amanyi nti abavuka ba Green Entertainment ne Sports okwagala okufuna sympathy vote ng'ayisaawo naye nga industry zibaddewo omupiira guvuya tebalina kye bakoze kati yakajukira kati Muhoozi abadde mu gundi okumala ebbanga ebisaawe tetulina nakivuba bamutunda bamumenyako bw'otunulira ekisaawe ekyalibadde ng'ekyokubiri ekirungi ekyalirira enambole stadium kyekyamulindwa nakyo tekinabaku ekyekitene nakyo tekituukanye mutino so lwaleero Muhoozi tandikirawo tojja tugamba byankeera bwobanga oyagala entertainment industry tandika kati totugamba byanca kati bakwate akubire baspeaker mu parliament entertainment industry agifule sector sports efukire dali sector eyatengeredde yes mulekera otubuzaabuza mbakati abavubuka wakatira bakati era omusajja aba mutuufu wabeera ayogedde ensonga kati nze wuuyo omusajja atandisa akalulu kakanoonya naye nze kambabulira kino ekyasooka kyali kimu gwani wadde oli first saani aggala oluguudo kyekyo gwani weyitaani sebo nzedda luno oluguudo lwa bannayuganda buli munnayuganda yenna ali supposed obeera ng'alukozesa State House Entebbe owulira nkyagamba muleke State House Entebbe onfuna bulungi yabannayuganda nimbye muntu yabannayuganda abaddala negenda oyimirewo wekubyewo ekifaananyi bwoti bakwate ojja kumbuulira so mu ebyo byonna bye ŋŋamba baleme babuzaabuza si mu bubi naye nga kyembagamba kiri kimu twebeereremu owulira akasajja kawo kayimba ennyimba zaako ne tuzikizalawa basiima ogenze
onfuna bulungi abasajja bangi bavudde ne balwanirira eggwanga onfuna bulungi nga boogera ku mazima amatuufu agaliwo omukulu kyeyakoze kyabadde kibi okwogera ngaobudde ku kugala oluguudo tayinza kwogera ku sports ng'ebisawo kenyininyini mumubiina ebisawo gwayina sse gwayina sse wakalaba muno Uganda talina bisaawe nambole wuuyo nakivubo wuuyo bamulidde onfuna bulungi mulindwa tumupangisako obupangisa onfuna bulungi n'abayini tebayimba ekyokugala oluguudo kyolina okumanya waliwo kibayita Muhoozi project. Muhoozi project tusuubire nti 2026 wetaba ntanyanyo tujja mula kuba oti paper kweri so kiri kwana lino ntata yatani so kikiri sikuwaga ebyo okugala oluguudo wabadde omanyi mbona kino kigenda kuggwa bwe kityo kwa president katasa tiwagwanga bana eno teyabadde birthday. Let me just tell this, nze mukulowooza kwange kuno kwabadde ngaotulaga buli muvubuka yenna asobola okwejjumbira mu byobufuzi onfuna bulungi okwejjumbira mu byobufuzi kutya omuvubuka yenna ajja mu myaka egyo bakyagulanyi baani wadde twategeera oweeka mwokya sijja balimba si mu bubi naye kiki yasooka n'afeeramu dekanjo SBM House of Fragrance. We deal in all types of fragrance, mists, lotions, creams, shower gels, face and body oil perfumes. Contact us on 07043 00645 or 078 599 1435. We deliver to your place of convenience.